Mera kafundikira show eno yasunulula etandika saa zibeera emu paka saa 3 ezabuli ku makya Monday paka Friday mu mbeera efanaganako bwetu. Kale genda maaso kubeera nga ate obwatula bingo mu kaseera kano *238 *10#238 *10# osobola okubeera nga ate weefuna emitwalo 10 butereevu ku ssimu yo awo. Olabaddeko awo nobaako ekintu kye weegomba. Nino omuyimbi gwe njagala olaba ku simanyi bw'afaanana ndaba buli omu gwayogerako. Gladiator. Gladiator. Wama pisto wamuwuliddeko jjo. Yadde alina press conference agenda kukola ki? Nange mbuuza. Kyekintwala nze. Kyekintwala njagala kulaba muyimbi yeepanka bw'atyo. Alina nnyimba 3. Kati ze kintwala kulaba buvumu bwe. Agenda kukola ekivulu? Eddi? Leero mugenda mu kivulu? Ze kintwala kulaba buvumu bwe. Njagala kulaba nga omuntu yeetika kalabba. Halika abayogezi beyajja nabo okuva mu kyalo. Oba mugenda ne muzaala w'abantu wano nga balina abantu baabwe. Basa ku upcoming aleta bayimbi b'amaanyi. Oleka gwata mumanyi. Mpozi nange. Kuno nga kwendi nnyo. Ku ground. Ku ground nga kwendi nnyo. Yasibye akuba drive mu kibuga Kampala. Drive gye nawudde nga ade alien skin. Yasibye akuba drive. Kale fe weetuli. Osanga tunamuyiga. Zenyala kulaba kisoka mukazi musajja. Sex chechi etuuma erinnya Gladiator. Simanyi kuba tebalina kika. Ne babeddira ki? Njagala kulaba muyimbi yeepambalika bw'atyo. Na Gladiator teyali Bobi Wine yeeyitanga Gladiator. Yazze jjo. Yasembyeyo kikola badde ava ku kyeyo. Kikyamukoze kula bonita tukimanyi. Yabadde. Ambassador Sali. Ni bannange. Egwanga lino nga tuli. Ambassador Sali munanga agenda ku kyeyo. Mbu ye bwakumaloza banayogera badde bamusubwa. Nga bwe yatusiibula. Agama welcome back ambassador. Biri baba Ebonies be bakolanga tukomyewo okuva e Bulaaya tujja tubawadde ekivuluko ye. Era Ebonies abaweereza be baalimu. Andira egwanga lino very busy. Olemererwa nno nze nkubuulira. Sebo. Mukama wange. Hello? Wasizo otya Sebo? Yendise wasotya. Yendi Sebo. Bampita Saimo nkubidde kuva ku BBS Telefa ina Taata. Bakuyisaabe? Saimo Sebo. Saimo. Nkubidde kuva ku BBS program Sumulula. Sebo. Mukama wange ofunyeko ku mitwalo 10 ku simu yeeyo. Mitwalo 10 ngifunye Saimo. Wazanye kazanyo kabwatula bingo wanyizo otya mukama wange. Nanyize sita abiri. Sita abiri musatu. Hello? Yes Sebo nkuwulira taata. Nanyize sita abiri musatu munana. Sita 10 Mitwalo 10 ogifunye. Mitwalo 10 ngifunye so. Tovano ku TV wegulubanga olweza lwano goyinza n'ofuna pichipichi akawungeezi saa 2 n'ekitundu paka 3 ez'akawungeezi. Yosebo. Kale osinzidde wa taata? Sinzidde na Kasongola. Abina Kasongola bagamba batya? Ku barracks. Abina Kasongola balungi Saimo. Mu kyayo ky'Amanda. Yaggwayo mwagokya ne giggwayo. Kati mukola ki? Kati mukola ki? Abeeri omukola mulimu ki? Tuli mu byabusuubuzi bw'ekityo kasooli oyo w'ekityo. Kale bannanga abantu bena Kasongola bandabire bangambire batugambye tubatumidde nnyo. Kale Saimo. Mbebale nakulaba telefayina. Wabadde tontadde ti bangambire. Wona anti kati nze musajja. Kyenjogedde naawe oba oyogedde. Haffy simanyi. Bano bemugamba tuyite taata. Sebo gaye bangambire. Olinga ali singo. Ayagala kuwulira presence ye. Wemba njogedde Haffy. Wemba njogedde. Oba oyogedde. Katonda watonda omusajja. Nkuwaddeyo omutwalo naawe munda muli. Kati omwenkanonka naawe mutuuse. Nedda bannange. Oli musajja mufumbo gamba batu. Batumidde. Oli singo. Anti va nerinnya okumanya nti omusajja n'omukazi bafumira bafuuka kimu nerinnya baligabana. Kiva tebagabana lya mukazi, bagabana lya musajja. Nkutumidde.
mwana kimanya bwava dda basebo ne bannyabo tugenda mu weekend oli wa ddembe okukola kyonna kyoyagala kasasi osigala ng'oli mulamu tokola nsobi gy'onajjukiranga ng'olina we weebase bwoti nga lwali lunaku lumu nga wali osobola osigala ewaka nga weebase n'olwebbugumu lw'ekivubuka n'ogenda ebintu nebikutabukako tewali kipya kyogenda kukola byatandikira ku Adamu ffe tuddamu bidde so live responsibly